onava nayogera bino olwokuba mukulu wa ddiini onava nayogera bino kebitagasa gwe waliwa okunoonya Grace Kane omuteekemu ssente nga nawa mulaba nga Kitonsa mutaddemu ssente. So yali stunt. We were just trying to push my music. Oh, in that way. Yeah, creating a mbeera nti you in relationship. Era ne tukola buli kimu ekyetaagisa era follow nenjifuna. My fans, I'm just sorry for that. It wasn't real. Abamu mwanyiigira. Abala ne mugamba mboba I'm a husband snatcher. I'm not that. That's not erinnya lange si kyendizimba okubeera. Yeah. So apparently tugambe nti stunt is normal. So mbeera ekuteko nnyo but well tubeera tulina moving on ekirungi baba bategedde amazima akitegera Grace. Yeah. So mu mbeera eyo Grace kati stage kwe twatuuse stunt twagese now tumuvinze na music. Stunt is normal. Yeah. Mbadde manyi nti wali mu love eyaddala ne Giovanni Luzinda. Nedda. Tosaga kuvayo gwe nogama nali mu love nono omuntu nga ye yavayo nagamba ntabera nko mu love nawe. That means you guys mwina twala chiche. But didn't you tell you he wasn't in love with me? But still I think no corridor renyini nchirabe ngagamba sina lero nze nchirabe ngagamba tabera nko mu love nange. Kitegeza kituo. By the way ikubanga yasooka okubuukira amawulire nagenda nayogera kino nayogera kiri kati byayogera bye bituufu. So gwe kubanga biseera bisinga nze bwe ndaba byayogera sibidamu yagamba tetubera nko mu love. So that's the truth. So oyagala following kye yagamba just to following kye yagamba kitembera nko mu love. Tukole kyayagala tumusanyuse. Tumusanyuse busanyusa. Si kumusanyusa ne kyekyo. How do you balance love and music? I don't think I've been in love nenchileta abantu mpozinga nyina kyenzigusa. Kogama music yamenya nenze kyemba njagala ekisinga okumenya gama nti singa bana abantu bambi bategeera haso gye tuba tuyitamwe namanya nti muyimbi wange wakabi naye ayitamu haso afuba tuba tufuba then okuda ku social media nomvuma you ugly, you do poor makeup, you do this, you get at least support my voice. If you don't like me as a person wagira dobozi yange wagira olimba range, that's enough. Yeah, it hurts. Chosaba chenjo kuwa darling tomagamaga baby nzensumululo suna oh darling never see Vanessa ngandine Captain Gwolava avai mubade mukimanyi nti YouTube channel gye tulina mu Uganda waniriemu ya Captain Music. You people should subscribe to this channel mulabe Captain Music. Feka nyini abayimbi nganze Grace Kane the Diva twetukira wano noyogera ekituufu noyogera amazima kwegamba nabeereyo nga totangatanga mawulire ga wante gali fake. Me myself Grace Kane ne family yange waka ne bakyali yange tubeerako nga tuwachinga ki Captain Music. Okay, Obis Rujja gemanya gange atulaba akaseera kano nyongera okubanga nkubuzaako mu mbeera ey'enjawulo n'embeebaza tusinziira wano mu Kampala mu Uganda then netubera nga tubatuukako eyo yonna mu corners ez'enjawulo East Africa world over ne mbeera nga mufuna bulungi ki ekitambula side wano. So mu mbeera eno nga we nabasuubiza 2020 ngenda kubanga mbaleetera abantu ab'enjawulo tunyumyemukko nabo batuwulire life etambula etya music atambula atya byonna nebigwa mu koebyo tujja kubanga tubifuna ku platform eno. So mu mbeera eno munzikirize mbere nga mbanjulira the beautiful and handsome. Hey, byonna bigatta omulundi gumu. Yeah, you're handsome too, dear. Osindikidde obubaka ewange. Yeah. Hawunaasoboka Grace. Nange nja kusoboka. But anyway, oyambadde bulungi nnyo. For starters, njagala okwebaza ani designer. I'm my own designer. Go weeyambaza? Yeah. Kintu ng'okikwasaganyizza nnyo. Ngezaako. Budget tuliwa wano kati. Sola kugira budget kumpeo nenga chemanyi nti my outfits are nice and they're expensive because they're good. Okay. Yeah. Okay, okuwa batulaba feeling tituline Grace Kane nsabo bawe mukakapera small time to getting started. Manyi chimuti ya singo bulungi abasigadde tondetselanze
kano ke kasawo mwentereka masanyu gange n'obulamu bwange ebyamapenzi yasinga kubimanya abasigadde tambulira nze ne bwonkwata n'osuula mu nnyanja ey'omunnyo sijja muta era kufa naye nja kufa naye nze bwe ŋŋambye ngenda kufa naye omulungi nja kufa naye Pulo Grace Khan tutandikire ku ddoboozi Grace amaloboozi gano mugakola mutya? Amaloboozi because eddoboozi liri just sweet. Thank you dear. Tongeramuko sweetness naye gaba nakyo liri just natural. Kasooli omutungo ogamba bannange banenjiyo olutiko omanye omuntu bw'atyo bamutonda yayiga kuyimba teyafubutuka eri nayingira kyatasobola naye kyensobola okugamba nze since my childhood mami wange ekyasinga ng'otuyombya kwabeeranga kuyimba bakutumye kino ekikopo you're singing bakugenza waneno you're singing so that was the thing and yeah kyetuva tulaba ebyo so 2020 bitambula bitya Grace? 2020 everything is nice. I love my fans. They're all over me on social media everywhere. Bani bagala ba fans bange. Kubanga omuntu atali fan wo tasa postinga kintu kibi kugwe. Omuntu atali fan wo tayinza postinga kintu kirungi kugwe. You get? Oshegera I mean kintu ngabo omanyi ntera omuntu nga fan wo ye muntu abeera kuwobudi. Nakufaako bani mwebale kumfaako ba sweethearts. I love you. Okay, so mumbeere eno njagala tutunuulire Grace Khan musically tukola tutya 2020 waliwo omwaka nga ngutandise ndi ku top I'm everywhere Grace Khan ndi musanyufu yes tetuli mu week yakubiri ya 2020 just 2 weeks tuli mu week yakubiri nayo manyi gyendi YouTube channel yange ina abantu oliyo lwa music oliyo lwa mawulire anti nyina oluyimba bobeera n'oluyimba so oli ku top because of my new song everyone is looking for my darling song they were like bane Grace Khan yani wolololo so bona bagamba ne Grace Khan the diva kwega banjagadde Grace kwegamba otandise okwewunyisa atulaba mu mbeera nti embeera abantu gye bali kusuubiddemu today walibadde that kind of a person ali kind down down for what Mukama akuwadde blessing banange tuli yet to find out mu mbeera eno njaga tutunuulire tudde under management ki Kitonsa management yeah tujita Kitonsa events because it is egatta abantu bangiko si bangi around 6 to 7 people under my management nenga boss ye Kitonsa bana abalala bakola ki nga omanyi management goli muyimbi then bana abalala nabo bayimbi bakola biki mu management yenu mu management yange nyinza okugamba nti sirina muyimbi naye nga nyinamu emikono gy'abayimbi emibale ku ngalo batono most especially gwensobola okumentioninga ndoza Henry Mwanje omuyimbi mukwano gwange he's actually my best Kitonsa events director wa yali ye Kitonsa naye mulimu abantu abalala running ebirala they are just running business ya Kitonsa nga si bayimbi nene nkugamba nti nga nze I have my advisor Henry Mwanje kale si advisor naye kyali wange nga wano bane kyaliwo ngakubeereramu just so today we tutuukidde olwaleero nga Grace Khan ne team yonna nga yemwali mu the New Eagles temukyalimu most of you omuntu atula for the first time yakamanya nti mwava mu the New Eagles okwawula kuno ekibiina kya the New Eagles yali etya okuva mu the New Eagles twawumula nze nganze Grace navaayo sijja naga nti nawumulamu navaayo naye nga kirabika bwe bwali obudde obutuufu owanze ng'omwana eyakozebwa taatawo omulungi Geoffrey Lutaya ne maama Irene Namatovu kuvaayo ate nga mbaagala nnyo ate nga mba appreciatinga kiva ebiseera ebisinga mukwano mba sagala naboogerako mu interview anywhere naye bwe kiba kize in which sense
but kiba kize, I can talk about them because like appreciating them because they were so nice. They are the best people because you guys wouldn't have known me. Yes, temwanti ntegedde singa sibo mbagala nyone nga omanyi nti omwana ayina wakula osano banga oba olustokuze neno tukanogamba no this time round sobola okuyiya n'ogamba nedda mama taata nkoze bwenti nenga tewayiwa obuzibu. So okuvaako mu the New Eagles kwajja before bano abalala okuvaamu before mwami Lutayo gamba nti abayimbi buli omu ali wa mukisa okufuna abava mu New Eagles newe nabeera ne mukulu Kitonsa nga managinga naliyo no gulaka guli mwezi nga gumu nga nvuddeyo beebiri. So kitegeeza naawe ovuddeyo lasitiri wano ndaka mubaavaayo abagenda baba omulamu bakye kyakanze ensembe okuvaayo yenze ensembe okuvaayo. So relationship kiri kitya music watambula atya ewatali the New Eagles music side ya Kitonsa events? Music wange I will say godly, I mean nga mukama akwatiddeko music wange atambula bulungi era obuwagizi bw'ombulina. So before ani abadde akuwandikira music mu the New Eagles? mukulu Jeffrey Lutayo yampandikira oluyimba lwanja kufa naye yansupportinga nnyo then nenfuna oluyimba lwa nenoonya olwo omwami omuvubuka yaluwandiikaawo. Muvubuka yani lwaki akusesezza? Kati neotuzako wali oluyimba lwa Jamaica oluyimba lwandiba nawe mu ddungu katono nnyo nenoonya muvubuka ki eyawandiika nenoonya? Please waliwo kati oluyimba kati nedda nazaranjinze bubi please kati wali oluyimba nja kufa naye waliwo mu ddungu mudungu no gwe nasookerako tenezaako nja kufa naye nezaako oluyimba lwa nenoonya omuvubuka lwe yawandiika nenzizaako simanyi wawandiika omwana bamuyita clinics the right abambye yakawandiika then nenzaako nakutikkira ngule ali awo omwana bamuyita Lason Case then nenzaako oluyimba lwa darling yes awo wakyuka nze namwewandiikira naye wewandiikiramuko kanakeka nga wakyuka nnyo munnange ako kebagamba mbu oba nakabiramu amaziga real feelings kati kale kali nice nga omanya ekintu nga gwakyekoledde kati akonze yakewandiikira then kati wenakajjako nenzako ngule Ralason then ndyoka nsembeyo luno lwa darling. So oli muntu mwangu nnyo mukaaba maziga? I'm just emotional naye ate era sikabakaaba nnyo bani abantu bankootinga bubi oba okoye bukoyika banga okaabye ekimala? I'm not that kind. Isn't it real? Yeah. But watch it, I cry out myself. I cry out my heart and be like, shit. You know, you get. So back then, amaziga gali gaddala. Title limbe gambye balitani? Wachuka. So, it really based on a true story. I just wrote it. I mean. Nga yachuka. Ndalimbe singako mikwano janga bayita mu mbeera bwetyo. Tutunje side of relationship. Oli muntu kimu bikijja mu relationship. Nze kye nemanyiko nti ndawo nnyo okwagala abantu. Naye woyagala. Naye ate yes ndawo okwagala abantu. Naye I overtrust. That is my problem, and I'm this kind of a person who is real, genuine. Okay. I don't care whether I ain't what you on social media want me to be, but I myself. Yeah, that is my biggest weakness. Okay. And when it comes to a relationship, njagala normally ng'abantu abalala. Yeah. Oyinza creating otya your first relationship nga Grace Kanye sigwe yali yetegedde in line of music? What's your relationship? Your first friendship, love relationship. Omuntu gwasoko meetinga, nomtrustinga, nomlovinga. Oyinza creating otya relationship eyo? Did it work out? To which extent?
Yeah, it did. It did? Yeah, it did for some time, not until God decided for me. You know me, I'm a good, I won't say I'm perfect, but I at least ask God for some things. When God shows you this person is a snake, you move on. Just like that? No, Tewabeerawo it takes moments time. za kugamba nti at least omuntu ono tubadde tukolagana mu mbeera ezimu for some time, maybe waliwo ekimesage. This is not me. No, where's Ula? Just No moving on. It takes time to heal wounds. Nechimana nechigwa nofata ebirala ate because enensi yakufata kweberera mya. So in any way omuntu ono gwe trusting that much wabaddewo ko in a moment of okumuddiramu okwetonda side zonna koze kizomba kyali kyakabigwezi anange nga wegambye nti ebintu embyetaaga kuleka nobireka no fans what you better go pull okuva gyoli because our fans want music. Yeah, they don't care oba kyekiriwo bachi, they don't care. All they care about is music. When you don't bring ziki tebakuliko nga bafata omulala abaana bayimba baleta endowooza. But you one person gwentera okufollowinga nga wongambye nti oyagala you trust and you do good music. Ebintu bino at times nebuza n'okwebuza how do you balance music, love, cause waliwo endabanga byonna obikwatakwate bw'obikutteko byonna n'obigusa. How do you balance love and music? I don't think I've been in love nenkireta abantu mpozi nga nyina kyenzigusa. Mbadde manyi nti wali mu love eyaddala ne Giovanni Luzinda. Nedda. Grace. Nedda. I'm brave about this. Nedda olaba tosaga kuvayo gwe nogama nali mu love nono omuntu nga yavayo nagamba ntabera nko mu love nawe. That means you guys mwina twala chiche. But didn't you tell you he wasn't in love with me? But still I think no right or nyini nchirabe ngagamba sina lero nchirabe ngagamba tabera nko mu love nange. Kitegeza kituufu. By the way ikubanga yasooka okubuukira amawulire nagenda nayogera kino nayogera kiri kati byayogera bye bituufu. So gwe kubanga biseera bisinga nze bwe ndaba byayogera sibiddamu sibiwanya obudde lwansonga mba manyi kyenjagala and mba manyi kyendiko kyenjogere. I don't even know what to say, but so yagamba tetubera nko mu love. So that's the truth. So oyagala following kye yagamba, just to following kye yagamba kitembera nko mu love. Tukole kyayagala tumusanyuse. Tumusanyuse busanyusa. Si kumusanyusa ne kyekyo. Okay, then eyo nga tuvuddeyo. Njagala tutunuulire management y'empya gye wa crossing still about music and relationship. Era ne bijjira mu mbeera y'emu nti omukulu Kitonsa asooka kulaba nti Grace Kani alimu ekyama ekyenjawulo. Musically talented, love, ali faithful. Yeah, appreciating nnyo ngovude ne kubira byonna byeboogera bla bla bla. He loves talent. Mukulu Kitonsa okuva emabega naye na dreaming yakufunayo omuntu gwa promoting at least akakasabe waabwe akasaba mutamukkiririzaamu nti nange nina omuntu gwe naleeta niyo nteeka mu bantu in every way oba tutya. Okay. Bwekito bwe kyali. So temwalimu some strings attached. Tetwali mu love naye kati olaba mukwano bano abantu bannayuganda oyinza obayimbira n'oyimba naye ne batakukkiriza mangu nga bw'oyagala. Abantu bayimbira emyaka 10 emyaka emeka kyokka mu management ez'enjawulo mubeeramu ekintu kye tuyita stunt. So in this case kyetwagezako okukola teyakiplaninga omuntu akiplaninga ne management yonna. Yeah. So yali stunt. We were just trying to push my music. In that way. Creating a mbeera nti you in relationship. Era ne tukola buli kimu ekyetaagisa era follow nenjifuna. Because personally nabalabako ku Club Obligato one of the shows nga embeera ndabira ddala kimuvinga on.
if I'm to say omanyi wala abantu bangi bavudde ne babuukira amawulire onavayo nayogera bino olwokuba mukulu wa ddiini onavayo nayogera bino kebitagasa gwe waliwa okunoonya Grace Kane omuteekemu ssente nga tunawamulaba nga Kitonsa amutaddemu ssente ebintu ebimu abantu boogera ebintu ne babeera emotional ne bakaba n'okukaaba olwokuba nti obeera owulira obusungu n'ennaku gweoba omuntu towamulaba kumulaba talenti ye ng'ate we yayimbiranga wabeerangawo Kitonsa navayo n'akwata ssente ze n'aziteeka muntu natekinga time ne planninga netufuna n'okuplanninga he's a Kojja, he has a lot of things to do ne n'agamba no let me sacrifice tutudde ne management, let's do this, you get so mwekyo I'm not disappointed with people because I know people. Yeah. And I know what mbimanyi bibagala okulowooza manyi kye baba bagala okuzaako manyi abantu ba social media bagala kuvuma buvumi, that is all which is okay. Ate nze kuva mabega nali sirina buzibu nabo because beba fani baffe okitegeera at the end of the day era yavayo n'alaba program gyoba okoze yavayo n'akusupportinga akuvumye leero enkya bw'omukuba endongo ngasanyuka so obviously gemanya gange atulaba akaseera kano atulina Grace Kane mu mbeera ey'okulaba nga tulambika ensonga ezimu wano ne wali ate mu mbeera emu nga tusitula music we okulaba nga tumbatuusaako side eyo so kinyuma nnyo nga ensonga ezitambula wano ne wali tuzisharingamuko once in a while abantu ne bongera okumanya so babadde bo baliretinga nti mwene Kitonsa mwagalana kumbe yali stunt just in promotion of Grace Kane. It was just promoting okay katono nyo wembuuza Grace Kane mukyala wa Kitonsa yakimanyako nti eno yali stunt badde nsaba tuleme kwogera ku mukyala oyo onsaba mbuuza ebirala mukwano nsaba busaba mukwano si trying kubeera proud badde nsaba tumuleke okay so mu mbeera ya stunt mukwano nga tugivaako nga tugiddukako eina abantu beekosezza my fans bambi simaina kyabagamba namwe mukimanyi nali ngezaako kunoonya way out ina kuvaayo ntya ina kubeera nti owakabi kitegeera how am I going to prove my fans manyi okuyimba neyongereko n'abalala okay. Would I say I'm sorry about this? Then the better wekibanga kyetagisa my fans, I'm just sorry for that. It wasn't real. Abamu mwanyigira abala nemugamba mboba I'm a husband snatcher. I'm not that. That's not erinnya lange si kyendizimba okubeera. Yeah. So apparently tugambe nti stunt is normal. So mbeera ekuteko nnyo but we tubeera tulina moving on ekirungi baba bategedde amazima akitegeera Grace. Yeah. So mu mbeera eyo Grace kati stage kwe twatuuse stunt twagese now tumovinze na music. Stunt is normal. Yeah. Okay. But still okyalina Kitonsa. Yeah. Era ya financinga projects zonna ne wana wendi wenyini akimanyi nti wendi. Oh, mami Kitonsa. Yeah. Okay, kyakabi nnyo. Mwebale kubeera nga mukikwasaganya side eyo. Atulaba oluyimba olupya. Awe tugenda kubanga tusosotola oluyimba olupya olwo mu mbeera y'enjawulo nalwo mwongera okuba nga mulutegeera. So embeera ekwatagana ku Grace Kane management ye ya mwami Kitonsa byonna ebiri mu relationship ezo biki pulo mutegedde okuva wali Grace Kane. So moment kati gye tuddako twagala tubeere nga kati tusanyuka mu busanyusi kubategeeza music mu mbeera weetyo. How do you rate your music atambula olaba nti ekintu kimovinga on oba kina bwe kiyimiridde kikola kitya? These things byonna byonna ogamba nti omuntu promoting a music promoting mu ngeri nyingi sinza ku management yo. Whether nsobi oba sinsobi fans would really understand singa oba olina waka like leero nsize wano wo meetinze nemba olina ki nga nina endongo nga weeri nga njeeze akayimba ka darling kati mu ekyo nze kyendaba kyakabi
all in all kasitoba ng'olina waka oba tolina waka ng'oyogeza samwa bigambo this and that tebikola oba tewali kawaani wetutunuulya still musically olowooza biki ebisinza okusoomooza on your way ng'otambuza musical? Yes, nsinze kuyiga bantu. Yeah, I've learned people. I've just learned nti ne bakyali babakubeera sometimes abakubeerako bakubisegere close friend abayita close friends at times mu mbeera ezimu ofunamu ba best bo. Then I think about music tufuna obuzibu obw'ebintu ebimu nti ofuna okusomoozebwa mu ba DJs ogenze mu club they will tell you goyimba bandi sigena kulenga nyimba so abantu ambevimbisa nebeera bya all Ugandan because if I bwengenda mbala ya kololo no muntu mwana agenda and my music is not played there gwenovimba I think that's not fair. The other thing ba presenters all our presenter abane ezala ungalinje ne kati olabe byo kale twabigumira obitegeera bomalo bitegeera no bimanya no manyige jo handlinga ngenge jo handlinga. Then my biggest weakness when I jogera these social media people will think I'm scared of them nanjogere ntolo mukimenya abantu nga basindika kino ne kiri kuba nnyo ku social media kibokezo social media olina ayogera nalumba ne family yo that's because akumanyi nalumba ne jajja wange ali mu kyalo namanya where I come from. That is not okay. Not especially abantu abatuli close. Then ekirala weakness endala yaba nabantu nga abeera mu team yo team Grace can natija then after some time nakulya mu oluko lunene nagenda nafulumya all those things are not good. So happens ekintu ekyo. Yeah, and some people they are financially unstable. Kogama music yamenya nenze kyemba njagala ekisinga okumenya gama nti singa bana abantu bambi bategeera haso gye tuba tuyitamu namanya nti muyimbi wange wakabi naye ayitamu haso afuba tuba tufuba then okuda ku social media nomvuma you ugly you do poor makeup you do this you get at least support my voice. If you don't like me as a person wagira dobozi yange wagira olimba range that's enough. Yeah, it hurts. Okay, so band music today wetutukidde today band music tulaba nti bagenza abantu bamunafuya nnyo se wetulaba ba bebe kulu bavayo okwogera ku list z'abayimbi abakoze band music olaba tajja nnyo okitegeera olowooza band music kyeki kyagaanye wano ne wali mwinga abaana abazze abapya balina omu representing nze nga Grace to you ngenda kwogera nga nze yeah sina buzibu ku band music naye n'endongo ya Uganda we yatuuka tebikyaliwo ebyo olaba bebe kulu muzeyi wange sigala kudano tandikoba muzolea newankubadde nga nyinza olaba ekintu nekinyiga nengamba why is this naye manyi yali akuteeka olimba luchosen back naluteeka mu list. Yeah, true. Last year kitegeeza maybe yali fair somewhere era awo nyini wengambira kitegeeza tasosola okubeera mu band nogamba nze nyimba band music just work hard kolerera ekyo kyebagamba nti kuba hit esaanikira bonna abagamba musimanze aninzaani olabe batagenda kuteeka mu list oshegera nze sola kukuluma lwansonga I'm doing my best maybe to okupleasing abakulu bange abo bakulu baffe kati maybe one day one time aja kunteka I believe aja kunteka. Okay. So do you believe more production endongo yachuka tachalikebe mbono band music simana bichi just sing yourself out katwa abakazi bagamba musima band music wanzo banga sina bayinza abo ba mama bafe ba Irene Namato bakola sente maidia baine bizimbe Kampala one kasente ko kali kwenda noga ansenya nyimba kololo nyimba mubala nga kasente toyina kasente ngoyimbira bia. You guys mwino okojja mwembeera bambize sibagamba mboba muveyo mu nnumbe mukuwiki muyimbe byammwe n'abalala bayimbe byabwe nze ndi kugezaako kuva mu band afro ate nekirala nalisimba band music band ate naye nsobola omuyimba nze nsobola oyimba buli ekijja mu maaso gange newa bakadongo kamu nsobola omuyimba kubanga nekkirizamu nti ndiki ndi muyimbi kati embeera eyogamba mbu oba ono band music olise band music tebikola mushegera nze kyenzikirizamu kiri kimu nti
nsobolokera kumacha nenyimba buli kimu wamawulira kati bwemba nyimbye buli kimu mmanyi lunaku lugenda ku kyolu omanyi hit teina lunaku gamba mbu nno kyekino nkuba endongo bebekulwa nteke ku list 3 ezisooka waggulu nga zonna ani Grace Can. So that is my prayer and I know one day one time nabo ba DJ ba DJ bakuba uptown ya bagama sigena playing akayimba ko naba nyini bobesi bako no baberako basi kuba Carol ndaba Carol na ntomo my sister no she's a close sister of mine but nuliye nyimba ze jale ayimba kiti fena to transforming ampola kitegera simanya about her but about me nze nja kuimba olimba lumunga lwa uptown nyimbe olimba lulanga lw'abantu bangabe ebenna kasero aba wansi mu katale ba mama bajjajja bani malinzire music is just music bana bantu bakitegera bobera stove jabira stanga bochagala Carol Nantongo yayimba Sirana terwakuba nerukola yonna side teyayimba ne Shiba kati we gambira nti abwe bunafuwa band music twagala kuzinira sima yako bichino just sing your heart out yimba kyo yimbe kyo nafe tuyimba buli kimu ne muganda nge Henry Mwanje tuyimba buli kitusaze mu maso hey naba bekololo bona ntubabamba bona twababamba hey so mumbere Grace tutuliye no project egenda kubeera ogifromiza basically nge representing ze abogeranye ekigambo band obegenda kubeera ya fena kichoyogendeko kati nze njagala abantu abalabona mulabire kunze kati abalala bali bamba rising stars mulabire kunze ngenda nfase darling ngenda kumufata akube ne mbale temutasuubira buli bala ekambale genda kumuzanya kuba nekiriza bane mwekirize you have to believe in yourself nga togero olimba darling nsaba obo china amanyi mpaka pera karo togere darling ontumye kulima Chosaba chenjo kuwa darling Tomagamaga baby Nsumulolo suna darling newensiba nesulanze Nguli nange jesula Simagamaga baby oh darling omubiri nakukolede Obugoye nabwe saze Echitumbwe kwechili Pulo. Ani muwandisi? Mamita Clinics kankongereyo. Ndaira wansi wenjuba Wawa wakana tutomukago Nze nawe ngolava Nkomye now. Okay. Omwandisi? Mamita Clinics the writer. Producer? Digi Bawa. Sabula boso ya trending zeyo. Then tutunulira video St. Jude Nyanja. St. Jude. And it's very amazing. You're going to watch it. You're going to check it. Okay. Budget still Kitonsa management ye chikwasaganyiza buli kimu kyatulabako. Yeah. Okay. Darling. Luyimba lwa mukwano dujidde mu kaseera ka love all the way. Love everywhere. Darling nawe nago yagala toyina oyinza okubanga wafunyeyo darling omulala nyina gwe njagala but I believe neddo kyogedde byogambye oyinza okubanga wafunyeyo darling omulala nyina gwe nakwanjulira no okay kale my sister Rema yayanjula namulagaza nyina gwe okay toyina go wonders but at least musically at times ngawe twalaba kali wakyuka kajira mu mbeera nga waliwo yakyuka so mu mbeera ne darling katubuze nti waliwo era darling of course wali your fan I know darling gwe kali yo I know mukolo gwe what ne Grace ebyaddala we wava ku yakyuka wasalirawo ddala ebyalava okusooka obiteeke wabbali ndi muntu nga gwe osigalo okyatambulira mulayinzi okusobola kubeererawo kati wandibadde tewanvuga speed nene onyumize because I'm human ate nkunyumize nkugana kunvuga speed okakane so mumbeera eyo ka darling tukareceiving bubaka kati darling wange kaako ebigambo bibe bitono mumbeera yemu Grace Can eri darling we kaako okitegedde period Grace Can ojja sobola
ojja sobolera era najja nina okusobola sajja kulemerera so mu mbeera eyo kaddali ng'abantu bagenda kuba bakafuna mu mbeera enjawulo video ready eri out abasobola oginoonya Kojja have a YouTube channel nyina YouTube channel bagita Grace Khan kuliko post eriko darling video out nyina Facebook follow me ku page yange bagita Grace Khan nyina Instagram nyina Twitter Grace Khan everywhere mikwano ba sweethearts mbebaze kati tusiibula oba katono nnyo nga tetunnasiibula njagala okumanya 2020 enteekateeka tutandise na darling ya tusubireyo kyekirala awo mbadde nsaba my fans mutunuulire nnyo Grace Khan ng'omuntu muveeko ebyo bitrendinga bigenda maaso kubanga si bituufu n'ekirala mufokasinge ku Grace Khan ne music we mumanye nti ngenda kuba ku bendongo omwaka guno muba ku bendongo nyina concert ejja mwezi ng'ogwokutandaawo nyina concert yes this year and I think everything will be nice mwagala batambula boli waffe eringa ng'era mugamba wololo kakati nze temujja kugamba wololo mugenda gamba wilini nga tugenda mu bubaka bw'obusembayo yes sir management eya CEO ng'abaddeko mu music ne management eya CEO se eya Geoffrey Rutaya then ne management ya Kojja Kitonsa tabadde mu music ozisanze otya zino management ebbiri eya somebody atali ngenda kubeera brief management zona zakabe they're all good people mukulu Rutaya atwandalinga ng'abaana be bwe njogerako mukulu Rutaya walayi ebiseera ebisinga n'amazzi gagajja kuba ate yanjagala nnyo akensi naye omwana gwe 2020 sala ku maziga ne Irene Namatovu mama yatwagala and I will thank them for that ekyo nzize nkyebaza kitegeera then side yeno mukulu Kitonsa naye abadde wakabe tamanyi nnyo byandongo nti producer bamusasula yajja tabimanyi nnyo bagikola bati yajja tabimanyi nnyo naye yayagala okuyiga ennyo kubanga yakyagala kyamulimu kuva dda nga yagala nnyo promoting ey'omuyimbi abeere wakabi byonna bibaamu naye neyanza nnyo omukulu director wa Kitonsa events Kojja Kitonsa ngenda sooka neebaze management gye nalimu neyanza nnyo neyanzege byonna nasiima then nenzija mu management empya abiri tugenda kola mukulu Kitonsa Kojja Kitonsa neyanza nnyo neyanzege olwa buli kimu thank you you know what I mean by saying neyanzege ngenda kwebaza bonna buli azenga nkwatirako ngenda kwebaza management yange mulimu Emma ranking thank you so much for being a kind person mulimu Isaac brother wange thank you so much Arafa banji nyinza obutabamalayo then jaja wange omulungi webaleku oyinza obbanga saa zino oli mulwadde oli down naye bino ebintu byonna mbikutuusako n'obiraba ku YouTube kubanga bibeerako and I would even thank my friends Esther everyone my friends ku Katuba stage banenga serabidde my best friend mukwano Henry Mwanje ne Henry Mwanje ono nnyo taata Henry Mwanje ono talibanga ye yadda mu kifo ky'oli ogunti nedda he's just a best friend andi kullo kyali wange then mwena Jose Mountain Opa Fambo John Wule mwena mikwano so nkato focus bagala nnyo I love you so much ate abafanzi bange mikwano muve ku bintu ebijja nga bibawugula obwongo abo bajja kumulamwa yes nabo bonna abanvuma mbebaliza Katonda okubanga namumune mundabye sibu nnyo nno okusanga omuntu ate nabanga okitegeera nakyo nkyebaliza Katonda nti waliyo n'abasobola okunvuma Grace Khan nzaani kitegeeza kati nange kaya kati mungumiza linyi akyendi mbayugumya mbana bamaama Okay, embeera bwe twetambudde akawungezi k'olunaku olwaleero tubadde ne Grace Khan abamu ku baana abawala abarepresentinze bulungi nnyo music on one new generation bakikwasizza maanyi ddala so mu mbeera eyo byonna ebisinga tubyogeddeko olw'obudde waliwo tutayogeddeeko but in most cases twogedde ku bintu ebisinga abannayuganda bibadde batambulirako mu kaseera kano so mu mbeera eyo tetujja kwongeramu byaffe ate era sisuubira muntu ayongeremu kike tutwale ekyo kyoyogedde tugoberere ne music
bagambe akayimba bakanonye akayimba mukanonye darling afuge darling ku platforms za Grace Khan ezenjawo na YouTube channel everywhere buli kimu kibeera kitambula bulungi nnyo. So Captain Music ye platform kwe tubeera nga tubalaga ku bantu ab'enjawulo kyonna ekiba kitambula mu Kampala tuba tukibatuusaako mu budde. So mu mbeera eno 2020 twabasuubiza okubeera nga abantu baffe tujja baleeta babeere nga beeyogerera ate nga batuusaako obubaka bwe babategekedde. Obviously jagge manya gange mbagamba nti tubeere nga tukwatagana akaseera ate era akalala.